Namwe njagala bakwateko. Abatuuze mu Ggombolo okuli Busaana, Kitimbwa, Kayonza ne Busaana Town Council mu district y'e Kayunga be basuula bakunadde nga lumonde mu kikata olw'obutemu bw'ebijambiya obususse mu kitundu kyabwe. Omwaka gwa kusatu nga bagamba waliwo ekibinja ky'abantu 17 ebiva mu byalo oba mu miruka egyetoolodde Busaana n'egya Kitimbwa ne Kayonza. Abatuuze nga bali wamu n'abakulembeze baabwe beekembakemba ne babaako abavubuka 13 abagambibwa nti be bakola obutemu buno be baakwata kyokka bwe baatuusibwa ku poliisi baamalayo ennaku mbale ne bayimbulwa. Yagenda okudda engulu nga abamu be baali bakutteko nga babatadde nga babawadde bondi babatadde okugenda okunoonyeza nti fayiro baagitutte owa siteeti n'agamba ono gwe baatema alina okunoonyayo omujulizi akakasa nti bali abaamutema waliwo awo obujulizi. Waliwo abatuuze abalumiriza nti bino birimu empalana ezeekuusa ku mawanga kubanga abantu abasinze okuttibwa bonna basenze. Nga ife abagwira tebatubalamu magezi era abatuuze abagwira bali kusinga kutta tewali balala bonna. Obuzibu bwe tulina nti tulina amawanga mangi wano ewaffe e Kayunga nga Busaana kati obumenyi bw'amateeka buzze bubeerawo okugeza nga tulina ekyalo ekimu kye bayita Kawuku. Ekyalo ekyo kyeyapasoni waakyo abaana abamu abakola ebikolobero atera okubawa olukusa ate ne badduka ne bagenda mu Sudaani. Dr. Fred Kitimbo omu ku batuuze abalozeza ku bukambwe b'abatemu bano alumiriza poliisi y'e Busaana ekulembera omusirikale Geoffrey Okuta okulya enguzi ku batemu bano n'abayimbula. Baakanumba emirundi 2 ne mu nyumba yange yennyini baakuba geeti yonna era omwenyini oyo ne mutwala paka Kayunga. Ne mutwala e Kayunga baamulekula ne babalyamu emiliyoni 2. Kati bano balajjanidde Ssaabaduumizi wa poliisi okubayamba okubataasa ku nsonga eno ebasuza tebeebasse. Batema abantu nga n'abantu bamanyiddwa naye abantu baganye okwogera abantu abo. N'olw'ensonga eyo gavumenti etuyambe olw'ensonga nti abantu bafuuse bayeekera tebakyali batemu. Kati wano ekyalo ekituliraanye ekyekawuku nga batabanyi ba kyamaani abamu n'abazzukulu kyamaani w'ekyalo be bakulembera ekikwekwete ekitema abantu. Blinson Sale, Speaker w'olukiiko lwa disitulikiti ne Meeya wa Busaana Town Council David Mubyaliwo balumiriza abassentebe b'ebyalo okwekobaana ne poliisi ne bayimbula abamenyi b'amateeka ababeera bakwatiddwa. Tusaba okuyambibwa okuva ewa IGP n'abatwala ebyokwerinda mu ggwanga okulaba ng'embeera edda mu nteeko. Batemye abantu abasukka 20 mu kitundu kino. Naye tukoze ekisoboka tukutta abamu tubatutteyo naye ekyembi nti bamala ne bavaayo. Wabula DPC wa Kayunga Haji Hussein Mugarura akuutidde abakulembeze ku byalo okwekembakemba abanyweza ebyokwerinda mu bitundu byabwe mu kifo ky'okulowooza nti poliisi yokka yeegenda okubayamba. Oba osi mwebafu oba wasiikirivu eyo bisootingibwa naye osi ne bwagenda n'osigalawo osi talina kibanja wano bajja sigala bakutema naddala nga abaana ababatema baawano. Mba mukyalina bakyeyamaani nga beebafu beeni muli ku kizibu nga bakyeyamaani tebakwatagana na bukiiko bwabwe nga bwe mpulidde wano. Singa tewabaawo kyanjawulo ekyamangu ekikolebwa embeera yandiyongera okweraliikiriza abatuuze mu disitulikiti eno ey'e Kayunga.